Eno gye bayita BUWAMA town. Bw'obanga BUWAMA yakusigalamu tukomyewo nate mu nkuba mpya. Estate esaba okunaku olwaliro eri wano MBIZZI BUWAMA abategeera Masaka Road. Bw'obanga oli wa Masaka Road ono BUWAMA omutegeera bulungi. Yemu ku tawuni ze twogerako ezivuganya n'ekyengera bw'ova BUWAMA ebeera Kayabwe. Mu kaseera kano estate ya MBIZZI eri wakati wa BUWAMA ne Kayabwe. Oli wadde mbokolera e Kayabwe, oli wadde mbokolera e BUWAMA. Okuva ku estate okujja wano waliwo kilomita emu kitundu. Njagala tubale ffenna olugendo oluva mu tawuni y'e BUWAMA okutuuka ku estate wennyini we tugenda. Poloti zaawo zigenda kuba fuuti 5 ku 10 za bukadde 8 n'ekitundu. Ekyenjawulo ekiriwo osobola otandika ne ssente zonna okuva ku bukadde 3, ayina 4, ayina 5, ayagala osasula zonna kyekyo. Tubale ffenna okuva wano mu tawuni y'e BUWAMA okutuuka ku estate weeri tugenda tambulirawo ddakiika mmeka? Si bwe kiri? Tugende ku stopwatch. Ogiraba? Tugiwummuze yeetandika okubala ogwayo. Tujja giddira. Wano tukyali mu kajjamu olw'ensonga nti waliwo ekiddo kya poliisi. Eno yonna ekyali tawuni ya BUWAMA. Poloti nga bwe gambye fuuti 5 ku 10 za bukadde 8 n'emitwalo 5. Okuva e BUWAMA mu tawuni okutuuka estate weeri kilomita emu n'ekitundu. Tugenda kulaba eddakiika mmeka ze tutambulirawo kijja kutuyamba. Ate bw'ogamba nti oyagala kukolera Kayabwe okuva wano ku estate weeri MBIZZI okutuuka e Kayabwe ziringa ndooza kilomita nga 3. Ekinene ennyo ng'otambudde odalya tosobola kuweza ddakiika 10. Bw'oba odalizza nnyo eddakiika 10 okutuuka e Kayabwe. N'olwekyo kye kigambye nti eri wakati wa tawuni bbiri ekikuwa opportunity. Abantu bangi babadde bambuuza nnyo Mwami Lugonvu okuva e BUWAMA okutuuka e Kampala takisi etwalirawo mmeka? Takisi y'e BUWAMA eba wakati wa siringisi 8 n'omutwalo 1 bw'obanga oyagala okuyingira ekibuga, wakati wa siringi 8 n'omutwalo 1. Naye nga omuntu agula ku estate eno obeera e Kampala n'ogenda kuno nayo kisijja kugamba kusuubula, kubanga mu tawuni y'e Kayabwe mulimu amaduuka agasuubuza, mu tawuni y'e BUWAMA mulimu amaduuka agasuubuza. N'olwekyo nti bw'obanga okolera BUWAMA oli waddembe okusigala ng'okola ki? Era nga mw'osuubula. Kampala oba ogenzeeyo byomboga nti kaŋŋendeko e Kampala. Abategeera Masaka Road, abamanyi Masaka Road okuva e Kampala okutuuka ku estate weeri transport aba wa mutwalo 1. Naye nga aliwo tawuni ensava mw'osobola okuba nga okolera. BUWAMA yennyini tugirabye gye tuvuddemu. Abagitegeera mugitegeera, abagimanyi ndowooza eno si ndowooza naye eno pulojekiti yakuna nga tuli mu BUWAMA. Pulojekiti eri gye twaliko yali ya bukadde 15, yali ya bukadde 15 fuuti 5 ku 10. Eno ya bukadde 8 mu emitwalo 5 fuuti 5 ku 10. Naye ng'obukadde 8 mu emitwalo 5 fuuti 5 ku 10 kati ate kana katawuni sikabaze. Eno etawuni ya MBIZZI naye sigikubalidde gikoleramu. Nze nkubalidde tawuni eri ey'e BUWAMA naye nkubalira ne tawuni ey'omu maaso wali ey'e Kayabwe, wali maaso mita nga 3 wali gyali ya city. Nagambye tugenda kubala ffenna distance okuva e BUWAMA mu tawuni mwennyini okutuuka estate weeri. Gwali interested essimu ogimanyi gy'olina okubako eri 0700 633 37. Wano wetuwetera ekkubo oliraba? Olirabye? Kati okuva ku kolansi nakyo kibale, kubanga n'okuva ku kolansi tombuuza nti booda ya mmeka wa wano wenkulaga. Okuva ku kolansi nakyo kibale, kkubo kakeeka ovuga ne sipiidi z'oyagala. Okitegedde? Wangi? Tukoze tutya? Estate yino. Estate eriwa? Ovugiddewo bbanga ki? Okuva e BUWAMA
okutuuka estate weri dakiika 3 ne seconds 47 mbaniriza mu estate empya mujje tugirabe ali interested osobola okujja esimu njekuwadde gikubeko kati obuukinge osobola okugamba nti ku kkubo lino kubanga lino ekkubo litwala n'abatuuze abaagala ezibembedde kuno ffe bbeeyi yaffe esigala yemu bagiyita first come first serve gwe bwojja kyojiddeko kyekyo estate yaffe yeno amasanyalaze gaffe gegano nga bwogalaba ku estate kuliko amasanyalaze waliwo amazzi okuva ku kolansi olengera obeera ku ttaka wano nga kolansi wali omulengera ku bukadde 8 mu emitwalo 5 fuuti 5 ku 100 abatuuze obalaba banneyiba baffe oyo ye neyiba asookera ddala ku ttaka yo yakola ki asookera ddala ku ttaka tina amasanyalaze gaaga nti muti gwewo oyina kyoteesa oba kyewabula kolansi wuuyo tetugamba nti wule kolansi wuuyo era mbuuza kakatako okuva ku kolansi bodaboda bwekujja ebuwama ekinene nyijja kusaba enkumyezi paka ku ttaka wano ekkubo liri eritwala abatuuze oliwaddembe okuŋŋamba nti mwana wa taata papa eyo esooka ku kkubo gimpe naye ffe byaffe bya first come first serve tetulina kyojja mu miro osobola okuŋŋamba eno eva wali nejja wali ogiraba eno eva wano amakubo kati ate gano gayingira mu ttaka ogalabye ate eno eva wano nejja ne sayidi eno waliyo ezaayo eno waliyo ezaayo n'eno waliyo ezaayo oliwaddemu nga nti mwana wa taata nzendekeraawo tulina n'eno etunudde muno ekkubo tukuwala fuuti 20 essimu ya 0700 63 olwaliro lwakubiri oliwaddembe okubuukingako olwaliro osobola otandika ne ssente z'oyina okuva ku bukadde 3 okutuuka wogamba nti obanze nzimazeeyo tukuwa emyezi egi 5 ng'oli mu kusasula balansi ekyo ogenda kisangawa osasulako z'oyina ntukuwa emyezi 5 noba ng'omazeeyo balansi wo oba okitegeera noba ng'okoze eki omazeeyo balansi wo estate etudde nga bw'ogiraba amasanyalaze weegali amazzi weegali oli kumpi ne kolansi molukongo oba ogiraba zizo zitambula zokka kikyennengera kiri eryo ssomero eryo ssomero tusalagana n'essomero essomero eryawo kati ffe kwe tuva ne tudda wano gano makubo gonna ye ekikwatagana n'amakubo buli muntu waali tewali gamba nti nteeka ku meyini awo buli muntu waali ye meyini ye buli muntu waali ayina ekkubo lye kyensobola okugamba tugenda kulambula ku lunaku lwakuna tulambula lwakutaano tulambula lwakutaano tugenda kulambula lwakutaano ffenna naye oli wa ddembe yogera ne mulongo babiri ku ssimu gye nkuwadde ya 0700 nga bwe tubadde tukikola buukinga kwata ennamba yo osindika omuntu wo oba ojja olambule atuuka ku ground n'atasiima sente zo zikola ki zikuddezibwa kasita otusindikira omuntu wo ennamba jangu olwekiweziri zitudde buli emu etudde weeyina okukola ki okutuula buli omu waali alina ekkubo kyensobola okugamba tulinawo puloti mmeka tulina puloti 30 naye ebyaffe mukola ki mubimanyi kikyesoogedde kyekyo tuli BUWAMA tawuni eri wali tawuni yeekayabwe eri mu maaso gyali ya sita abagimanyi abaali bayise ku Masaka Road omunywera akacyayi n'okulya akamere yali ya sita eri awo otambuzaawo n'ebigere kati wano we tuli ekkubo liryawo ya tawuni eri awo amasanyalaze kambalambuze neighborhood n'ettaka nga sirina buzibu bwonna nze nkutadde essimu bagifunye kubira mulongo babiri olwaliro mugambe nti mulongo nyinawo obuna mulongo nyinawo obusatu ekitulu nyinawo obutaano mpe ennamba yange
obozza okulambula batolina gw'osindise loti yekola ki ebaawo era ojja kufuna documents zo bwe kityo bwe tukola ki bwe tukikoze zonna z'olina zikola ki okuva ku bukadde bumeka okuva ku bukadde busatu obw'obusatu ekitundu obw'obuna obw'obuna ekitundu obw'obutaano eyo yonna gino abali mu kusaamu makubo estate ejjudde makubo buli poloti olugivaako okubo gano galinga agenda ega Saudi Arabia anti Saudi Arabia buli nyumba n'ekkubo lyayo nkutadde kale olina kyogamba oba kyowabula ate wali nnyo joy aliwa joy ceremony leta sente zolina mwana wange ogwepoloti waggulu wali leta sente